SB4 Media, Tuggussa Enssonga. SB4 nze bampita Kagoya Sumini ndi Saudi Arabia. Naye jjo babadde bagenda ayiwa amatafaali n'engamba sisita kuba yatereka Sente era ye yagula poloti eyombo erina amawojjolo nga bagenda ayiwa nga bagenda kuyiwa matiriyo kyokka enkya namugamba enkya keera bagende bayiwe matiriyo abazimbi bazze akantemye mbu bamuyingiridde ne babba Sente SB4 mbadde nkusaba taata muyamba abantu nkulaba kuno muyamba abantu bankuba kyeyo nkusaba nkuwa endagirira taata ogendeyo olabe kituufu babbi bamuyingiridde obuuze ne baneiba kituufu ababbi bamuyingiridde bamutuze nga bwagamba oba kituufu Sente yaziwa boyfriend we oba yazirya ntegeere kangezo okugula mama piece ono ndabe mugambe ntya jebaleko nnyabo kale nnyabo kakati ndi mukujja obweyogere bampadde ebintu bino mbikuwe naye simanyi oba banga bentukayo simanyanga train wezikyukira nkukubire ene namba tojijjaako nzija kale nnyabo ono yeyogera mama piece wakwirako kuwewere ono nga nti Sente bamubbye nze nasanga bataddeko essimu ng'evuga ng'ekuba nga nataddeko nga bamukubira ani yali amukubira muganda we bamubba yagamba bamubba essente n'essimu okay kiri bwe kiti toronga kumanya kale bamubba batya negwe ku ssimu ebigambo bayogera n'odi ali ebweru wayogera bigambo ki yangamba mugambe bamubbye essente n'essimu n'omugamba ali wambu ali mu ddwaliro kituufu yali mu ddwaliro ono yalina tubwira amazima kuba essimu ono yakuba essimu ng'akubira oli waliwo nani naliwo nzekka ate setumanyi ffe batuwadde mama piece wamugamba owewali wamugamba nti nno ali ku kitanda ali bubi bamutuze era we baŋŋamba bakwagala bagambye omugambe simanyi biki kwe kujijira nenjikuba ataliwo ate dakiika emu yennyini eyo nemedde ku ssimu ate n'avaayo omukazi n'ayogera SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Muzzukulu wa Kabajja yakubuuzaako omugeyi Ssebunya tuliko SB4 Media Tuggussa Enssonga wasuza otya yona gy'oli eyo gyosinzidde okubeera ng'otulaba olunaku lweggula nakulazeko emboozi ya Sumini abangi mwagirabye yabakutteko yatuwadde ekiwiiga kinene abangi muŋŋamba noonya ku sisita we manye ekituufu era nga bwe nabagambye mu kitundu ekyasoose kyemwalabye nabagambye ngenda kumunoonyaako tho twagezezzaako kumikubira essimu ng'essimu ye teriiko yabadde off naye ngenda kugezaako okumunoonyaako era leero ye puroguramu yange olunaku lwa leero tugenda kugenda bweyogerere mu kireku tugezeeko ekyembi sisita we ono talina yadde ekifaananyi kya sisita we waaso atamanyi landiroodi we naye ese ebisinga tutera okwesiga Katonda nti atukulembera gye tugenda ne tukola oba oli awo tugenda kugenda tumunoonye oba oli awo tunaamuzuula tumanye naye sayidi ye kiki ababbi ekituufu bamuyingiridde akasente ne bakatwala oba kakozesebwa mu bukyamu programs zino tuzikola nga tetwagadde kumenya mu famire naye wojja n'otutuukirira n'otulaga obulumi bwena ku mutima oba oli awo kitufoosinga okubeera nga tukola ekyo kye tusanidde okukola gwe ali eyo kakkano omutima obulumi ku mutima oba oli awo ofune n'obwenkanya oba omanye amazima emboozi eno yakutte abantu bangi ku mutima nga mwana muwala Kagoya Sumini ali Saudi Arabia yaweerezanga sisita we Sente oziteeka mu banka nga nawattu n'abamugamba nti Sente zigenzeyo mu banka ate lisiti nga tazifuna
yagezaako kubanja ku receipt bamugamba receipt butononye tasobola book bakifaananyi ono wajja ku question mark yamugulira poloti gye tugenda leero in case nga tomuzudde gyali sister we genda tulambuze poloti eno kituufu gyeri byajugulako tusobola okubafuna tumanya poloti eyo kituufu eri mu makubo matuufu oba naye erimu obwezigoolo we yamugulira poloti abadde ateekateeka kutandika gizimbamu wabula enkeera bamutema kakule nti sente bazibbye ez'okugula material naye sente zino zibabbye jjukira nti zibadde mu banka ono teyamugambako nti zijje mu banka ozitwale ewaka tugule material question mark bwejjira nti sente ezo kituufu mu banka zaaliyo oba mu banka tezaaliyo so tuli mu kwetegeka era nga otulaba tubeere nga tugenda tulabe ddala sister w'omwana ono sister wa Sumini kasente mu banka yakateekayo teyakateekayo ababbi kituufu bamuyingidde ne bamutema zimanga ne bamutuga ne bamubako sente ewa chairman yo yagenzeeyo ku police reportinzeyo nti ababbi banyingiridde betugenda okubanga tutunulira naye programu zino tuzibawa kubeera nga muyigamu tutezibawa kunyumirwa programu zino kulondamu ebyokugasa oyigemu programu zino ziyigiriza nti omuntu gwe waleka e Uganda nga sister wa taata oba maama wa mukwano gwe waleka e Uganda nga apangisa kazi kwa mitwalo 8 wa mitwalo 10 n'agenda mu lockdown nga omulekanga akola omulimu amusasula nusu kasanvu olunaku kiri wathe omuteresa sente akakadde mpuliriza bulungi muganda wo gwe waleka e Uganda oba mukwano gwe abazadde bo nga wamuleka apangisa akazi kwa mitwalo 8 oba 10 nga yagenda mu lockdown nga takola kiri wathe okumuteresa sente zo zokoledde mu Saudi Arabia oba mu Dubai oba mu Oman kiri wathe omuteresa akakadde buli mwezi kanaabeera seefu kirowoozeeko tugende ebweyogerere mu kireku batuwadde endagiro ko tulina okutambulira tulaba tunaamusangayo SB4 Media Tuggussa Enssonga. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. nga tugenda nsuubira tugenda kufunamu obuzibu kuba mwana muwala ono landododde wa muganda we tamanyi waali tamanyi linnya lye naye tugezaako kuddamu okuwuliriza bulungi endagiriro gye yatuwadde tulaba batusobola okumufuna naye era waliwo nenamba gye yatuwadde tugezeeko kumukwirala lwakuba twabadde tetwagala kwera muntu yenna nga tugendayo naye ekyo kyo kitulemye kuba talina ndagiro ntuufu tugezaako okuwuliriza voice notes zino tulabe naye singa otuuka ku sitensenyi wennyini tuleyini we zikyukira mu kireku tuleyini we zituukira ng'oyise enamboole n'oyita ne kweyo hoteeri enene eyo n'ogenda bugenzi mu katanga kennyini otuuka ku baaboda n'oddawo oti ku sitenseni kasita babuuza nti sitenseni gundi we zikyukira ku sitenseni gundi mu kireku tuleyini we zikyukira ababoda bakulagira bulagirizi ne bakugamba weewo kati poliisi oba ojja giraba eri wano weeri ku bbali ku mukono oba nga oyingira ku sitenseni bwoti
poliisi eri ku mukono guno ogulya kati n'ogireka n'odda ku sayidi eno ku mukono omugenda guno n'otambula bw'oti neeyo wezinyini bwe zaawukira tuleyini weeyungira kigundira ekikubo kya tuleyini bwe kiyungira bwe kiti awo wennyini awo ku sayidi ekyemmanga obuyumba we buli waliwo n'akafene kasita obuuzaawo kasita otuukaawo n'okuba bwa ssimu ate awo kuba booda ng'oyingira gundi kwegamba waliwo ne mukwano gwange gwemanyi naye lwakuba sirina namba ye y'essimu essimu gundi yazikirira ku layini y'e Uganda ku namba y'e Uganda nti bagibulookinga gezaako olabe ojja musanga insha Allah kasita okuba ku ssimu eri kweri n'omugwako n'ogendera ku oyo omukyala bamuyita Mama Peace oyo omukyala nannyini ssimu eyo kakazi kampi bwe kati katini kampi era bwe batomwetegereza nnyo olowooza nti mwana okay agambye okwendagiriro ye ndoza mugiwulidde naye agambye waliwo namba gye yampadde ya Mama Peace ngezeeko okumukubira ono ndabe ngezeeko mumukubira naye ngenda pretendinga ntya bwe mukubira pretendinga ntya ngenda pretendinga ntya Mama Peace kandabe ngenda pretendinga ntya kansoke ngezeeko okukuba kwene essimu kikulira mpadde amanamba mangi kangezeeko okubira Mama Peace ono ndabe mugambe ntya ntya halo jebaleko nnyabo kale nnyabo kaakati ndi mukujjawo bweyogere bampadde ebintu bino mbikuwe naye simanyi oba bangambe ntuukawo simanyanga tweni wezikyukira nkukubire ene namba togijjaako nzija ani abikuwa waliwo omukyala abyempadde mbireete kakubire nga ntuusawe bweyogerere kale nnyabo ya ono omukyala yalina okumututuusaako Mama Peace ali bweyogerere wezikyukira okay SB4 Media Tuggussa Enssonga tugendeyo tulabe tulina kwekwasa ku ono yalina otutuusa omukyala oli waali SB4 Media Tuggussa Enssonga. SB4 Media Tuggussa Enssonga nga nabagambye nti tugenda kubanga tunoonya sister wa Sumini ono yatulagidde bweyogerere mu kireku naye tugezezzaako ffe nga ffe obwongo bwaffe okunoonya mu kireku yo tetumanyiiyo naye no gye tuyise tugenda kubeera nga tubuulirizaako tulabe oba tusobola okumanya kireku yewwa naye tujja kugezaako kuba nga tumufuna sister ono tulabe ekituufu oba Sente yazikozesa mu bukyamu obanga akasente ako kituufu bakamubbireko naga programu eno tuzikuleetera kuyigamu tuzikuleetera kunyumirwa gwe badanyumira programu zaffe tandika n'okubeera nga tokiteeka mu kifaananyi ekyokubeera nga ate oyiga twongera okujjukiza nti SB4 Media
tetukola kwawula family oba si intention yaffe kwawula family naye olula bw'otuleetera story nga twetaagisa okukola nga kino kyetuli mu kukola essaawa zino tujja kukikola ofunye obwenkanya oba ofune akasenteko oba ofune amazima mu ekyo ki kyobeera olubiiro okufunamu amazima olaba wetuli ono bayitawo batya wetuli ninga ono yenna bweyogere ono kireka oyogere eri awali Namboole okay tuli ono yenna kireka okay tugenda kubanga tutuukira ddala eweeyogerere then wetugenda okubanga tubuuliriza mu kireko ekitundu ekyo naye nkiwuliddeko naye sikyajjukira bulungi kireko kisangibwawa wano we tuli tulengera nga tunatera okutuukira ndowooza bweyogerere tulengera Namboole kisawo kya Namboole wetutuuka ku Namboole tuba tutuuse bweyogerere maaso waliwo tugenda okubanga tubuuliza naye nga tusabe Mukama tulabe sister Basumini ono tulabe oba tunasobola okumufuna kyembi talina kifaananyi nyumba kwasula tamanyi bweziri landondi tamumanyi naye tugenda gezaako kufubanga bwekisoboka tulabe nga tutuukiriza ekyatutumiddwa okubeera nga tukola. SB4 Media Tuggussa Enssonga. Boss jebaleko tubuuzako ebweyogerere mu kireku ebweyogerere Ndege buleza okwate ekyettaka. Ndege buleze? Tambuyisi ekyettaka. Ekyettaka yo lega tambuyisi straight. Kale nayanza. Okay. Batulagiridde ebweyogerere mu kireku. SB4 Media Tuggussa Enssonga kyekino ekikubo kye batulagiridde kubanga kyekitutuusa mu kireku wabula tubeere tusabe Mukama tusangeyo omukyalo ono wane tunala musangayo tugenda okubanga tumanyi oba tutegeera amazima ekikubo kibiibibi naye nga tugenda kubeera nga tutuukayo naye nga gwalonda wenna ali eyo nga wagenda okubeera nga opatikana nga wagenda okubeera nga otereeza obulamu bwo twebeereremu baganda bange twebeereremu kuba zino zesitole tuzikoze ne tuzikola tulaba nga kyebugenda okutuuka tuyinza okuzivaako kubanga abaana ababibabbo bangi naye nga nyongera okulabulamu mwenna batulaba ku SB4 Media nti waliwo sitole zetutagenda kukola bano simanyanga najja omuntu ku YouTube ng'agamba mbu ayamba abantu simanyanga biki nemuwa ssente zange nanziba tetugenda kuzikola tufunye cases nnyingi abakomplaininga nti SB4 nina omuntu bwati ne bwati namulabira ku YouTube oba ku Facebook ng'akola emirimu nga gy'okola nemwesiga nemuwa ssente nansuubiza mbu agenda kunyamba obuzibu bwange kati mbadde nsaba simanyanga omunkwatire nedda wowe wenna yeetegese okumpa waabira ku nsonga ekola ku musonga omuntu ng'oba yakubba oba yakusuubiza okukolera ekintu naye ng'akola omulimu kyenkana gwe gumu gwe tukola mu nnyamba esitoyo sijja kugikola ku lw'ensonga zino wammanga okwewala empalana z'abantu ogamba nti mukutogera mbu njagala emirimu gye gigwe sijja bw'ofuna ng'omuntu ku Facebook n'agamba nti oba ng'alina YouTube channel yonna n'agamba nti oba nze nsobola okukolera ekintu bwe kiti simanyanga nti nze banze wanjagala kunziriza ebintu naye ng'akola omulimu gwe gumu gwe tukola n'omwesiga n'omuwa ssente
mbadde nkwegayiridde ofunanga obuzibu ng'obwo ensonga ezo zo zeemalire kuba mpera nange zintamya okujja mu inbox yange baganda bange mpera ensonga ezo nange zinsukkulumyeko oba buli nnaku mumpawabira omuntu nti kino mbadde nsaba ensonga ezo sijja kuziyingiramu nga gwe ngaali eyo we wamwesigira ng'omugoberedde ebbanga dde okuba okwesiga omuntu lwekimizi oba omaze okumugoberera nga ne byakola oba omaze okubyekakasa notuuka okumwesiga n'omuwa ssente oba omaze okumwekenneenya so mwegendereze sijja sobola bayamba mu nsonga ezo obula ensonga nga zino zetulika essaawa zino ezo zosobola okugezaako sobola okukusalira nnyo omusango kuba waweereza sisitawo ssente n'azirya oba bazadde bo oba mikwano gyo sobola okukusalira nnyo musango kubanga byo bituukawo naye bino ebyokugamba nti ate ono yamusanga ku Facebook nangamba okunkolera ekintu kino nemuwasi nanakinkolera fani waffe omutuufu SB4 Media Tuggussa Enssonga wano bwe tuli tulengerawo Kireku Uganda Police Kireku Police Station wekimizi eno polisi y'Ekireku tulakuddamu tuwulirize bulungi voice note z'omukyalo ono ezatuweereza kuba tugaya otutuuka ku poliisi ate tudde ku mukono oguno nga tebyetegerekese bulungi naye tuleyini we zikyukira mu Kireku tuleyini we zituukira ng'oyise enamba oyo n'oyita ne kweyo hoteeri ennene eyo n'ogenda bugenzi otuuka ku baboda n'oddawo oti ku sitenseni kasita obabuuza nti sitenseni gundi we zikyukira ku sitenseni gundi mu Kireku tuleyini we zikyukira ababoda bakulagira bulagirizi ne bakugamba weewo kati poliisi oba ojja kiraba eri wano weeri ku bbali ku mukono oba ng'oyingira ku sitenseni gwoti poliisi eri ku mukono guno ogulya kati n'ogireka n'odda ku sayidi eno ku mukono omugenda gwonotambulatambula booti neeyo wezinyini we zaawukira tuleyini weeyungira ekikubo kya tuleyini we kiyungira bwe kiti awo wennyini awo ku sayidi ekyemmanga obuyumba we buli waliwo tamanyi kulagirira fene kasita obuuzaawo kasita otuukaawo n'okuba bwa ssimu tamanyi kulagirira naye tukiza tubuuza tawuni y'omukireku kuba ye polisi y'omukireku tugirabye polisi gyatulagiridde tubuuze kwana musajja gyatulagiridde tewali wadde kasitenseni gyawaleko omukulu gyawaleko ssebo tubuuze ku tawuni y'omukireku tetuyiseeko ok tweyanza gondi kinatutomera n'okututomera nga sirabye buttawuni Yeffe Tuggussa Enssonga nyabo gyebaleko tubuuzako training wezikyukira weewano kale kankyuke wano ate polisi wano eruddawa yeri polisi eri ate kyayamani wa wano kale tweyanza nnyawo n'omwana alagirira kuba polisi yeri gye twalabye gyo yeeyo newa nagamba tebitegeerekeka byonna naye ekirungi tutuuseewo wezikyukira nti weewano tusogera sooka wa chairmaani Yeffe Tuggussa Enssonga SB4 Media Tuggussa Enssonga weewano watwawulidde train wezikyuka kyama ntaliiwo waliwo ensonga gye bampita SB4 Media tuli bannamawulire waliwo ensonga gye tuli mu kufolowingako naye ng'ekwatagana mu kitundu kino yensonga wali tusoosere kujjako wa chairman
waliwo mwanyinaffe ali bweru eyo yasindikirako sisita we Sente naye sisita yongera nti Sente bazimubbyeko mbu bamuyingiridde ababiri bazimubbako kati nga twagala kunoonyeza kituufu ddala ddala Sente bazibbye oba amulimba agamba ati yasindika senemeka agamba ati yasindika senemeka bamubbyeko obukadde 6.5 naye nga kitwagala okumanya ekituufu nti chairman yarisiivingeko ku keesi eyo nti waliwo omuzuuze we gwe babbyeko ku Sente tewannabaawo turisiivinzeeko batugamba bamusindikira bamugamba azikozese nga bwazizaafa kati eno yo yagamba nti bamuyingidde mu nnyumba ababbi ne bamutugana bamubbako Sente kati ffe naffe mukuno nana tuli mu kunoonyereza ku kitutandiseeko nti embeera bwetyo wetuukawo osooka wa chairman n'olipootinga twagala kumanya kituufu chairman yalina kyakimanyiiko kati ye chairman yerikoze tutya okumufunako tosobola omufunako ku ssimu ye ku namba ye kuba omutuuze we mbu bamuyingidde namutuga anti kati ffe naffe kenyini tetumumanyi wafaanana obula twagala kugezaako era kukalira na chairman bamugambye abeera tulina kire ku bbiri tulina kire ku maini ne kire ku leero afa twogedde wano ku leero wezikyukira weewano defense oyina otambula onoonye ono defense kati nsonga eno senga obadde ne defense aba akimala okulaba mbadde njagala okubuuza kugwe ku nsonga eno ate oli alabika akuyikiriza ki mume naye wano olwaleero waliyo omukazi aze wano yonna obadde ayogera mu somo ya miliyoni eki basindika bweru basindika wano mume kati then si yoyo kati defense mbale satukwatagana omukyalo ono tumunoonye kuba wamuno batulagidde wamuno aza nokuba nga abeera alawundi ya ojja kusasula nja kukusasula kya defense sooka ojje sayininge kati defense baza tukolagane naye kuba ffe tuli amawulire era nsonga gyetuze okunoonyerezaako eyokubeera nga muganda wa mwanyinaffe abbibwa so ego defense wokukyalo kino ate kusooka njagala amazima njagala ki amazima anti amazima tuze mugafunamu mmwe kati nga defense tonafunako ku keesi yonna yonna kuno nti waliwo omutuuze gwe babbye Sente gwe bayingidde
kugambye eri oli omukazi obadde yaze ate omukazi ono gyali ali eyo kakati ye azze wano ku ofiisi anyonyola ensonga ne ku ofiisi amugamba nti noti Sente kuliko omuntu yasindika wa bweru asindika wano no kati defense sio kwe tugamba ngo tugamba mita mama muko bo mmanyi mama ni mama muka mama piso mmanyi mama piso obadde akola emirimu ki Mutesi Pofia. Mutala mita Mutesi Pofia. Oina mutesi ko manyiga bata Mutesi Pofia. Mutala ani Mutesi Pofia. Pofia omanyi. Ono yo mmanyi. Mama woyo mmanyi. Isoko bilaga ko. Ono ye ommanyi. Ono kujja wano bade mukono okubeera wano nikubeera mu biki kati waswa yasinga manya twajjanga mu kakiiko kuba katono soko muleke waswa ntakunyonyereza tumunyonyereze empola mpola tugenda munonyereza wa defense kuba oyo ye mama woyo kangezeko Ero boli awo ngakoze eki? Sema kanabe mulage, kanabe muzanage. Omuntu bwabanga akutte essimu, kikugumya okiwula okumanya embeera muno gyakola ki? Kyali okiwuli. Kubanga Sente nga bwezikukula nange zimbu. Sio mwana ya semwe. Nzona bano sikutaddeko nnyo wasaalya wunti nina akapira. Yali yakafa yazikira buzikizi kati ate mweno pyambadde sinafuna bifaananyi kuye kati kino ekifaananyi kya mutabaniwe omuto bamuyita Mugulusi bamuyita Mugulusi kyekino ekifaananyi Mugulusi mbona bamuyita Mugulusi omuvubuka omwana tumanye myezi emeka nga bwe gitambula okiwulira kati maama we tunonya maama woono ebintu ebyange maamiyina era amanyi kimanyi okufuta mwezi bagakyusa amanya yampadde ennamba ya mukwano gwe infact namugaa ngenda mukubirako kangezeko mukubira ono ndabe Mama please kangezeko mukubira kangezeko kuyo mukwano gwe namba gye yampadde tulabe Amanyi senga ebintu eno bade temuli yana mawulire eno bade temuli onyonyereza ku ebintu eno ku simu bade osobola kufuna era mba nsobola hello please ntuse wana wezikyukira gobawo side wa naye byebintu nga sibitegedde no gwe jangu no bangambye Justin Mbunzi gyenkulabe waneeno wezikyukira bwoli abadde musajja gwe neesiga nkwebebuuza ngenda sina kyenkwagaza kirala wangi ndi wano wezikyukira nga wako ku station no gwe wangi no gwe obadde wakati oba simanyi kubanza namba gye bampadde okubako yeeno ate obuze mungenda wala ndi kujja ku station kati nkuyindi wano wennyini kale okay agambye kajje agenda kujja tumulabe ono ye mukwano gw'oli gwe bakubidde babale mu ddiiru ebyokubeera nga mukwano gwono maze omufuna agenda kujja ku station mulabe
yagenda tutuusa ku oli gwe twagala okulaba. Maama oyo muvubuka. Katono mukwano gw'oli omukyala gwe tunoonya. Agamba ali mu kujja. Station yesi eno. Batumulindira wano bwe wati. Tumulindira. Kuba yangambye sobege. Kano tamanyi kulagirira. Obango oyingira ku stencil bwoti. Atamanya kulagirira. Poliisi eri ku mukono guno ogulya. Kati n'ogireka n'odda ku sayidi eno ku mukono omugenda guno n'otambula bwoti n'eyo wezinyiri bwe zaawukira puleyini weeyungira ekikubo kya puleyini bwe kiyungira bwe kiti awo wennyini awo ku sayidi ekyemmanga obuyumba bwe buli waliwo n'akafene kasita obuuzaawo kasita otuukaawo n'okuba bwa ssimu ate awo kuba booda ng'oyingira gundi kwegamba waliwo ne mukwano gwange gwemanyi naye lwakuba sirina namba yeyesimu essimu gundi yazikirira ku layini y'e Uganda ku namba y'e Uganda nti bagibulookinga bwe buzibu bwakoolabe gezaako olabe ojja musanga insha Allah. Labayo mepu yakubire anti yeno bweti kati yagamba nti kikubo yagenda ku poliisi muleke naye oba otuuse ku boda salamu kirira oba omaze kukirira waliyo okubo bakyuseemu kuti gaali ya muka kutegeze nti gaali ya muka kutegeze omaze kutuuka wano dda oli eri Musekete oli eri soko bitumye yagambye bamuyita Mama Peace. Mama Peace wano kyamayo tumubuuza tosobola okumufuna eyo gwe nkubira ngamba agenda kujja Mama Peace ate ye mukwano gw'oli soko mu pakire kwa abantu wano babali tujja kufuna ebintu eno ali wano mugenda kuba mutwe distance mubere mu distance bere mu manga wano ebintu eno si wali Daka feneke wewe na ile tunyonyere soke tugeze kwena bali basoke babere bali tujja kufuna totia nza kufuna omuntu no tubuuza ku bavuka banne tumanya baba mmanyi jobaleko nnyabo tunoonyako ku Mama Peace ono naye lyatuweereza kale oba waliwo omukago bayita mugulusi oba omumanyi ono muvubuka
Yabadde. Tunoonya maama we. Mama Peace bwe tumanyi kuno yafiiriddwa Sezara yagenze. Awo tumaze oyo ogundi n'amakyala yamaze kwogera si oyo. Si oli. Kati ono bamulaga ku internet. Bamugamba nti oba omaze kutuuka ku poliisi. Amini ku kkubo ya ono yandagidde bulagirizi. Boda. Kkubo yagana ku poliisi muleke. Asalamu wano kunyingira mu kukiiko katale azeeno. Kakati atuuke mu kuki asalamu ku railway. Ekkubo railway batuuka. Kakati kuliko waliwo fene. Mama gundi oli y'ani babula. Mama. Ababoda bakulagira poliisi ne bakugamba abaawo bamuyita maama Mugusi. Ate mama Mugusi yani? Alabika yalika. Babula. Ye mama Mugusi. Nedda mama Peace mulala ne mama Mugusi mulala. Mama Peace alabika ye babula. Bw'ataba mama Peace oli yafiiriddwa ye babula. Ono ye mama Peace tannafiira kuba mukubiddeko mugandi wano nagamba mbukajje. Naye ate kuno ono yatusindise tamanyi kulagirira. Mama Peace mugambye ali muri ku sensani y'eggaali. Kenyi tamanyi kulagirira. Kyokka nkuba egenda tutonya. Halo? Otuuseewa? Nzanyirako obuzanyi nfana yennyini sikulabye ate kati ogamba otuuseewa. Kati ndagira kubanga tondagiridde wooli tonkubidde essimu ng'otuuseewo. Ongambye bulungi oli ku sitensoni wakyukira sirenyi era gyenva kati. Anti bwe naye singa onkubidde essimu nga nti otuuseewo nalebadde nkola naye ama tonkubidde essimu. Situuse n'embipinga sibipende. Bannaaye. Kati nkusange wandagiridde. Gwe tokuba. Ntudde n'enkuuma sirabako omuntu aŋŋamba ati ntuuse wano. Omuntu ali siriyansi kirabika oba. Bannaaye tombiipize pozi kati ombiipingidde ku ssimu ndala gye sirina. Kati ndagirira nsaidiwa. Kuba n'enkuba yine. N'enkuba. Bintu ki ebyo? Bannaaye. Tusobola okukireka ndowooza. Nyini ndikubuza ebintu si ebyo. Omuntu wabanga wabanga akwadde ebintu ng'abisibye tosobola bisunula kugamba nti nkunyonedde nenkugamba musajja yampadde ebintu mbikuwe buke nyini abadde musajja nange bankubiddewo kubiza essimu naye abina ebintu bitwalira mama Peace ne bampa endagiriro eno naye nkuba egenda kunsanga bwejja sindagira owoleze bannange mbadde nsaba gonagirire wendize nkuba ebintu byonze ŋŋende naye nkuba yino etandise bwetambula ng'ojja eno ng'agenda eboyogerere ojja kundaba ng'agenda eboyogerere waggulu yennyini ng'agenda eboyogerere tobayowa wali kulere kwennyini kulaire buuzako nti kati mba simanyi buuza kale kati mbasagala kiyingiza muntu mulala nalina tulagirira obadda kino kyekigenda eboyogerere nja lugende eno. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwa-sons.com.
www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Waliwo mama Mguluso mmanyi mukwano gwo kati mukwano gwo alina muganda we ali bweru sokoleke amasi bendako kati alina muganda we ali bweru omumanyiko muganda we mumanyi okay mama Mgulusi bamuyingire okukolera mu bba babuuliddeko otubuulira amazima kwali tuli ku kamera tarabiwulidde amapisi mwennyini wuuyo ajja abannyini no soko otubuulireko kati ate kati yali kuduka eri mama pisi nedda oyo mwennyini gwe mwandibuuzizza kuba nze bansaba essimu simanyi ebyo bintu bulungi anti ngamba just twagala tubuulirako wategeddeko nti bamubbye mama Mgulusi era nge nabiwulidde buwulizi nti bamubbye tewali nnyo kyamaanyi Ora bitegeera anti ogenda bitegeera mpola mpola tulikodinga bujulizi ate si bumanyi bw'amateeka tulikodinga mu mateeka yeno mama piisi gye baleko nagenda wala nga sinabiyingira mu nnyo ng'oli mukyala wange okay kati mukyala tumuvuddeko mama piisi kumenya kaadiyo okay kiri ekiti mama piisi mukama wange omulimu gwe nkola ngumazemu ebbanga sisobola gukola nga siri mu mateeka mukyala tumuvuddeko wonna gwe twagala mama piisi gye baleko mama piisi gye baleko no just twagala just kumanya tuzze kunoonyereza mu butuufu bwa nsonga gye tuliko si misango si kiwa twagala mazima okay si kamera tuli ku kamera tetugenda biteeka ku mawulire tukuŋŋaanya bujulizi olwo mama Mguluso mmanyi mama piisi mama Mguluso mmanyi okay wategeddeko nti bamubbye mama piisi mama Mgulusi bamubbye kituufu bamubbye ddi bamubbye ki ye yatugambye bamubbye temunteeka mu kamera tewali wogenda biraba tewali wogenda biraba mama piisi tuli ku mazima obanga oyogera mazima twagala kumanya mazima g'oyogera obanga oyogera mazima toba na musango tolina musango bagala bamubbye nze simanyi naye yagambye bamubbye ki simanyi yagambye bamubbye okay ye aliwa ndowooza agenze ku mulimu information gitwafunye akola lweggulo asimbula saa 11 oba 12 tuzze bukyali which means waali talina musango nawe tolina musango twagala kumanya kituufu baba nga bamubbye tukoze tutya okuba nga tuddiza ono sente ze bamubbye ekitegeera mama piisi si musango twagala kuba ono yatudduukiridde ng'agamba sente ze bazibbye so tuli mu kunoonyereza kituufu sente bwe banga bazibbye ono tukoze tutya okutaasa ono muganda we oba okutaasa oli gwe babbyeko sente kulaba ng'azifuna anti kati ffe essimu gye baatuwadde oli omukyala tuze naye essimu gye baatuwadde nti gwe mwamukubidde ne mumugamba nti bamubbye n'essimu ne bagibba waliwo ani bo ssebo omukyala mama sooka ojja kati nini omukyala oyo mumanyi ffe essimu gye tuze tutwakinga gye baatuwadde kwe bamukubiridde mama essimu yo lwaki tukubidde gwe essimu yo gye baatuwadde kwe bamukubiridde ne bamugamba nti sente bamubbye eno kwennyini kwe baakubira ate neganyeko nti ani yakuba ono yeyakuba oba oli yeyakuba mwennyini omukyala taliiwo naye nga yayogera yo yayogerako simu ogamba oli ow'ebweru basi kati ono yayogera mama piisi mama piisi wakwirako kuwebweru ono nga nti sente bamubbye nze nasanga bataddeko essimu ng'evuga ng'ekuba nga nataddeko
nga bamukubira. Ani yali amukubira? Muganda we. Mama Mugolosi? Okay, wayogera ki ku ssimu eyo? Tetwagala kulimba kuba amaloboozi gonna ge mwayogera tugalina. Wayogera ki? Ate mukwano gwe n'angamba mbu ali ku kitanda mbweyogerere okiraba. Ate nze nenemera ku ssimu eya mukwano gwe nemubuuza ani yakuwa namba yange. Mbu yagiwandiika ku kisenge simanyi biki okiraba bwe bambuzaabuza. No, twagala mugundi ono naye onagaye tubwira amazima si musango si ki andi kiri bwe kiti mama kiri bwe kiti twagala kumanya kituufu tubwire kituufu wewe nga bamubba otugaye wasanga simu bataddeko simu wasanga bataddeko essimu bono oyogera ki olwo wewe wamugamba ki yagamba bamubba essente n'essimu. Okay, kiri bwe kiti teronga kumanya kale bamubba batya negwe ku ssimu ebigambo byogera n'odi ali ebweru wayogera bigambo ki? Yangamba mugambe bamubbye essente n'essimu. N'omugamba ali wambu ali mu ddwaliro. Ate mukwano gwe n'angamba mbu ali ku kitanda mbweyogerere okiraba. Kituufu yali mu ddwaliro? Wangi? No mama, ono yena tubwira amazima kuba essimu ono yakuba essimu ng'akubira oli. Naliwonzeka atukuba essimu. Waliwo nani? Naliwonzeka. Ate se tumanyi ffe gwe batuwadde. Mama Peace. Wamugamba owewe wamugamba nti nno ali ku kitanda ali bubi bamutuze. Era we bangamba. Bakwagala bagambye omugambe. Dakiika emu yennyini eyo nemedde ku ssimu ate n'avaayo omukazi n'ayogera bantuze bagyemu ssente biki. Ssente nze saamugambyeko nti giggyeeyo mu bbanka. Naye nga kituufu ye walaba ng'ali bubi yali ku kitanda? Agenze nawe agenze oba agenze ku mulimu sitegedde. Okay, watujjidde abaddewo? Simanyi nze kuba obwedda ndi bize. Agenze ku ssaawa 3. Naye ono gyatugambe agenze ku mulimu. Anti nze simanyi mbeera mbi yange nyina ebintu. Mama agenze ssaawa mmeka omukyalo ono? Naye kati gwotuwa information omuntu wange tuze tutrakinga gyetalo n'okwogera naffe gwe wakuba essimu. Anti gwe wakuba essimu amanya ge batuwadde gwe Mama Peace gwe wakuba essimu gwe wawuli information nti bamubbye ssente bazibbye ono ye yayogera. Nenfuna enamba eyankubiddwa nga we yangamba mbu muganda waali bubi bamuyingidde ne bamutuga. Muganda waali bubi nti bamuyingidde era taliiwo ye bamuyingiridde ekiro naye ng'ate yangamba eno kiro wiiki eno. Sokoleki katini bamuyingidde ne bamutuga ne bamubba ssente. Ye mbu omusajja yayingidde n'amugwa mu bulago n'amuggyako ssente. Kati ono yalina tubwira amazima agasookerwako essimu gye yakuba ate naye kennyini atugamba nti essimu gye yakuba bamugamba bugambi ayogere. Saakuba ssimu. Ono yakuba essimu n'agamba nti ono bamubbye ali bubi alina ku kitanda n'essimu bagibbye. Kati ate gwe wagamba abadde ku kitanda naye n'agamba essimu bagikwira wano nga tali ku kitanda. Yali avuddeyo. Okay, yali avuddeyo. Essimu ye bagibbye. Essimu ye bagibba babba n'essente. Mu ddakiika 3 essimu ye yamaze okuddako bakibako ng'essimu kweri era namwogera naye. Ng'essimu y'omuntu kweri. Essimu y'ono? Awo simanyi. Enamba ya sister wo yazzeeko kweri? Namba ya sister nagikuteeko. Kaakati? Nga kweri. Ate nga bagambye nemubuuza wagambye bagibbye lwaki kweri.
N'agamba nze obwedda njikubako biko biki ensonyiwa jako. Awo simanyi. Soko ja katini waliwo omukyalo katini tubuza ku mukyalo ono ye yaliwo maama tuza kumanya mazima tata soko byo katini tubuza kugira naye omukyala mama Mugulusi kigambibwa nti bamubba era bamubba ne bamutuga omukyalo oyo n'akuba essimu mbunga ali ku kitanda ng'ono ali bubi nnyo tutuuse wa chairman teri yadde kesi n'emu eraga nti ku kyalo kye kuliko omuntu gwe babbye kiwulira ono mu kukuba essimu bambi nze naliwo naye ono mu kukuba essimu oli yali mulwadde nga tali kusobola kwogera ono mu kukuba essimu naye n'agamba nti mulwadde era ali ku kitanda ekituufu yatuuka ku kitanda nga bamubbye kuba ye mukuddano bamukubirawa awo simanyi nti obagana bagamba bweyogerere information gye batulira mbu bamuyingira mu nnyumba ono mu kukuba essimu nsula yali tabimanyi naye ffe maama yakomawo ono nga talina kusobola kwogera ne tumubuuza maama ki ati banzibye mu kwogera ati banzibye n'agwa ne bamusitula ne bamutwala n'azirika ye yazirika kiri bwe kiti information gye tulina bamuyingira mu nnyumba ekiro ne bamubba ssente n'essimu tutuuse wa chairman talina kyamanyiko ku bubbi obwatuukawo mu kitundu kye n'atuwa defense yondooza omumanyi defense omumanyi nange mumanyi awo mulabidde kaakati watuzze maama Peace agamba naye essimu gye bamusangawo bakubye ye yakubirawo essimu gyetuza tutrakinga ya mukyalo oli gwe tuzze naye si ya maama Peace si ya maama Mugulusi kati ku bigambo ku ssimu gye eyakubwa maama Peace ye yakuba mu kukuba maama Peace essimu maama Peace tutuuse wano atugambye nti nno naye yasanga busanzi essimu n'ayogerako bye bamugamba okwogera naye bye yayogera odokimanyi anti ffe twamugamba mugambe bamukubye kwa ffe twali waka ng'oli bamaze omutwala tuti bamubbye era bwe kyali baali bamukubye yamubba akasawo kirabika situmanyi oba yamukuba atya teba bamukuba batya naye bamukuba information gye mtuwandala bamubba akasawo yo oli yagamba muganda we nti bamubbiddewo maama Peace ku simu wagamba ota tebamubbira wano waka anti nze nsuleeri kati nze saamanya kuba nange bampita ng'ali mu nnyumba akola ki ng'ali bubi era ng'oyo wakugambye nze nenjogera n'oli ne mugamba babasumini muganda wali mu mbeera ki mbi nambuza abadde kibamubbye kyala nenfuna enamba eyankubiddwa nga we yangamba mbu muganda waali bubi bamuyingire ne bamutuga muganda wali bubi nti bamuyingire era taliiwo ye bamuyingiridde ekiro naye ng'ate yangamba eno kiro wiiki eno sokoleke katini bamuyingidde ne bamutuga ne bamubba ssente ye mbu omusajja yayingidde n'amugwa mu bulago n'amuggyako ssente nambuuza ki ne mugamba ssente n'essimu ye nekiggwa n'ajjako essimu okay sumini mu kulemera ku ssimu eddakiika 30 essimu ye yagambibwa okuba nga bagibbye yali emaze okuddako awo simanyi layini yagisaza dde enkeera lwe baamubba lwe yasaza layini kaakati fe information gye tulina we bamugamba nti bamaze okumubba ssente ng'ono mukyala amaze omukubira essimu ono n'alemera ku ssimu y'ono gyagamba nti bagibbye essaawa eyo yennyini kati mu kugiremerako nga tebagikwata oluvannyuma ne bagikwata mu ddakiika nga 2 oba nga 3 essimu eyo n'ekwatibwa batema mugamba nti ali yagisasa wekinizi muwolereza nedda si bwe kiri yagisaza enkeera lwe baamubba yagamba kange neesaze layini nkubira muganda wange ali ebweru naye talina ssimu era twateekanga mwaffe mwe nga batuuze
ewa chairman mwatukayo ne mu reportinga case eno. Ngere ebyo tebisobola tukwatako bamaze otunnyonnyola tukitegedde naye nga tebisobola tuuka wa chairman tutumanyi kiddirira era nga naffe tumugamba kati ojja kukola otya kati advice ye yagifuna kwa trackinga simu na kugenda ku poliisi wali kirabika yatuuka ate ye poliisi tetunagirabako wano tetumanyi oba yagenda oba teyagenda naye nga omanyi nti nno okuwa information oba okujulira okuwa information enfu kiba kikusobola okukusibya kuba oli byatugamba birala nennyini gwe babba ssente birala nze mmanyi kituufu baamubba era yatugamba baamukuba naye nga teyagala gye baamubbira era ffe kati yagala bamubba ssente nga mmeka obukadde 4 n'essimu bamubba obukadde 4 n'essimu information gye tulina mama Peace mukwogera mukuwa essimu okwogera bayogera nti bamubba ssente mmeka ekyo nali sikimanyi ekya ssente namugamba bamubbye mu ssente n'essimu ali ludawa yagenzewa wagambye nti yagenzewa atugambye agenda waabwe tutamanyi oba naye atugambye kangendeko ewaka kuba kati siri bulungi maibira bintu byanjawulo ayinza oba nga kituufu ssente baazibba naye information gye mutuwa erimu amakoona ayinza kuba kiri bwe kiti munna yamuteresa ssente nga mulaga nti ssente ziri mu bbanka naye we yamugamba nti enkeera tugenda kukuyiwa material okuzimba ono esimu yaddamu mukubira nti ssente banzibye naye nga ssente ziri mu bbanka oba nfuna bulungi ssente ziri mu bbanka abantu bamenya bbanka okugjayo ssente ezo ate teyamugamba nti ssente zijjeeyo yatugamba nva kujjayo ssente naye banzibye era bankubye ekyo kyetumanyiiko kuba omuntu waba atuuse asula wa asula wano ate nga waggule nga mulugane taliiwo nze nsula omwo naye mwonsula mugulusi aluwa mugulusi ne muganda we bagenda safari bawooyo naye tugambe mugulusi kuno kwebali mugulusi tebaliiko so osula kuno osula wano osa mukisenge mukirala osula ku nnyumba zino tukkiriza okunoonyako mu nnyumba muntu oba taliye mu kituufu yingira olabe era awawe waggale kuliko kufulu agenza tukulemberamu tuyinza banga twereerejja naye nga kituufu ali munda SB4 Media Tuggussa Enssonga ebintu bino gye bibeerayo ate era nga gyebiri wabula guno gwe mulyango gwe ekyezo gw'osula eno asulamu yekka kati abaana bagenda badde asulamu n'abaana be era omuntu waba atuuse ng'alina ekizibu omubuuza maama obadde ki yali wakukola kiro bwe yatuuka nga ndi awo ne mubuuza maama obadde ki yanziramu ekigambo kimubanzibye mukuddamu okubba yagwa tujja kumala tumanya ekituufu naye bwekyoba nga kituufu bamubbanga yalaba lwakuba ebintu yagamba bamubba obukadde 4 era naffe yatugamba mukadde 4 ate ye muganda we yamugamba obukadde 6 n'ekitundu bwe bamubba emmeka mbuze bamubbyeko yangambye mbu yaggyeyo miliyoni zabadde 6 kaakati ng'oggyeko ziri ssente ze yagulamu poloti zino zo yazijja ku akawunti zo zabadde ku akawunti ezo nazisindika nga amugamba aziteeke ku akawunti wazisindika simanyi oba yali sokoleke oba yali atazi wazisindika nga omugamba aziteeke wazisindikiranga ye direct nga omugamba azisindika ku akawunti nazisindikanga mu banka ku namba ye tusindike ku namba ye akole ki azijje yazitwale mu banka essimu mu ddakiika 10 yaliko so tebitegeerekeka naye tujja kubanga tumanye ekituufu naye wekiba nga kituufu baamubba fena tumanyi baamubba naye tetumanyi
bamubba wawe yali ayimiridde wawe yali ali tetukimanyi ko yagamba lwakuba jatugamba mu information tulina nti yayita bitegedde kiri bwe kiti information tulina information elaga nti nno bamuyingira mu nnyumba bamubbira mu nnyumba ate gwe oli neiba we wawerako akayogana mu nnyumba nga bamubba nze kyemba nnyonnyodde ekyange kyekyo so tebamubbira mu nnyumba okubanga webabanga bamubba tebamubbira mu nnyumba nange byali binsobedde ng'omukazi ambuuza kimu ku kimu ne mugamba bayika bamuyingiridde mu nnyumba era kituufu ng'oyo waayogedde ekyoga walugwamu gwe nga tomanyi byogenda kwogera bwekiri kuba bampita ng'oyo mwana wange mulwadde bampita ng'oyo omukazi ali ebweru mumanyi jangu wano woto omukazi ali ebweru okumanyi oliwe mu kuyingira mu kuwolereza ono oba kuwayo information nasanga abamutadde mu nnyumba ng'ali omwo mulwadde nabitegeera nkeera kati omukazi mukubuuza ennyo ebibuuzo ne mugamba bayingiddewa naye ng'ekyesente nali sikimanyi landiyodwa ono yaliwa abeera mukono taliiwo gyabeera kuba luvannyuma mpulira nti bamugjeeko ensawo mwe mwali ssente n'essimu ye tayagala tasobola alinga awunze nemubuuza maama ate obadde ki nti banzibye ssente bagenze ne ssente ne taaki yange kwe kugamba nti genda ku poliisi otulakinga essimu bagenda kukwata anabeera n'essimu asasule ssente ezo kati ate onookola otya nagamba nti muganda nga agenda agamba nti nzabbye ki ssente ne mugamba tebigenda kuyamba genda ku poliisi yagendayo sinna kyemanyi kuba nze namala nenfulumamu mu nnyumba nze neŋŋenda ewange yagenda okudda nga abasente bazimubidde mu kkubo tebazimbira mu nnyumba namusanga n'okwogera ali sitaaka yenna alinga oba omulwadde gwe bayiyeko amazzi yenna nga tategeerekeka nga ndaba n'agwogera n'emmere gye bamuleetera yagirekawo teyalya era nagenda okukomawo nti oba mutwale ku poliisi nti oba nze muwa amaanyi kale tugende ku poliisi nga mu nnyumba taliimi yagenda mu ddwaliro ki kuba mutugenda nti yali mu ddwaliro nze nawulira goba agamba Ebeneza mama piisi yali mu ddwaliro ki Ebeneza yali luddawa oba bweyogerere nawe tolimanyi ate erinnya lijjeewa anti Ebeneza nnyingi muno mu Kampala anti ŋŋamba ye yagamba nti yagenda ku Ebeneza yayogera ava ku Ebeneza okay kati obuzibu buli tumusanze obuzibu we buvudde waba omukyalo ono singa yawa gundi segment nga bwe yali ekituufu kiri nti omukyala ffe bwatugamba nokuba ffe tuli baneibabe ye atugamba bakoze eki bamubba nti yali agenze mu banka kujayo ki ssente ne bamukuba omukono ne bamugjako akasawo ne ssente ne babitwala nga mulimu n'essimu kati nze ebintu ebyo bitegeera ono omukyala neiba kuba abantu be bamuliraanye wano fe tuli miryango eri yaŋŋa nti omukyalo n'ennaku zino ali ku kyokya kuba bakoze eki bamubeera bwe yaŋŋambye yesterday naye nzija ne mmulaba ne mugamba naye mawulire gempulidde nga si malungi nga walabye naŋŋamba naye bwe bityo naye sikyalina mirembe era ne mpulyako olunaku lwajo naŋŋamba okuwummulamuko ku birowoozo kasooka agendeko mu kyalo ewa sisita we awo muzeemu omutima ennaku nga mmeka nga bbiri yabagamba kyalo ki ekyalo kyabwe kyemanyi nze Musoga nze manyi asala kira naye nga simanyi naye ekyalo tokimanyi oli ayinza okuba yakimanyi ekyalo kyalo era banga njogera nzamu okwogera naye byo biwanvu information gye tufunye ayinza okuba nga omukyalo ono yabbibwa naye kubanga kituufu yabbibwa ssente za muganda we wakyaliwo kyasezi bbiri ayinza okuba nga yabbibwa yessa essimu oba n'ensawo naye nga mu nsawo omwo ssente eza muganda we tezaalimu lwaki njogera bwe ntyo mu kutandikira ddala okusevinga ssente yamugamba nti obupapula bwa banka butono tasobola bumuweereza olina abeerayo ng'asindika ssente naye nga tafuna mpapula za banka oba receipts ezo no kwa bankingira kusindikiranga message nga zitutte mu banka
teyansindikira message naye namugamba jjayo obupapula okole ki ndage ng'obukuba ebifaananyi bisiiti obupapula bukuwanga ngamba buli siiti butono tebulabika bwambulako simanyi kibiki nengamba sokoleke ebbanga yaterayo sente mu banka tolinako kalisiiti nakamu nze gye yazirayo sirina nze lisiiti okujjako nze zemusindikira lisiiti ze nanti ngamba ye nga taddeyo mu banka tolinayo lisiiti yadde n'emu sirina ekyo tukizze wali ekyokubiri baneeba bagamba nti yagenda okukomawo nga bamubbye ono ye yagamba muganda we nti bamubbidde waka mu nnyumba kyalo kikidda wali ekyokusatu tugenze bakyamaani teriyo keso yonna eraga nti waliwo obubbi obwatuukawo ku kyalo kye muntu obakubba ogenda neweeripotinga ku kyalo ewakyamaani neweeripotinga nti nabbibwa kesi teriyo ne ku poliisi kesi teriyo tugenze okutuuka ng'omukyalo ono yagenzeeko waabwe mu kyalo so sumiini mwanyinaffe gyonna gy'oli ogenda kuba nga otubulira ekyalo kyammwe kiri luddawa oba sisita we ali luddawa tujja genda ku kyalo gye yagenze atubulire naye byajja bitya atubulire ekituufu sente zabbibwa oba zakozesebwa mu bukyamu tujja gendayo mu kyalo kino kyaffe ekyokusatu mululindirire atugenze mu kyalo nanyongera kukujjukiza gwe wonna wenna ali ebweru nga bagenda kukola sente tonaba kwesiga muntu gwaleka Uganda okusindikira sente tunulira ali mu mbeera ki kiri waffe okumusindikira sente ezo nze muzukulu wa Kabajja omugese bunnya Umaru ali ku kamera nga bulijjo SB4 Media Tuggussa Enssonga sala solo mufuna yeko nyanyanyora sister we ana de kimutasa ku munnyonnyola mazima taliwo esaazi taliwo sister we kirebe kiti omuganda agamba nti ogusula gukuwa empoza nti byeko nga bwekaba ezikira nagambo bakati andowoleza ki bwayongera yekatawa sente kwennyini okwo kusimu eri kati kirebe kiti singa tumufuna ye nakinyola information yeyo sister wa ebbaga lyagenda okumalayo okudda kyaba amaze okutereera omutima kuba taliwo wamma asobola kitegeera fenga ffe mulimu gwaffe ku kansolinga abantu abo balina obuzibu obwo kuba teekateeka nti singa wekibanga kituufu ama kiri bwe kiti nti singa atubwira kituufu mu butuufu bwakyo netukizula nti kyatubwira ge mazima tusobola okugezaako okwogera ne muganda oli gy'ali n'amusonyiwa nategeera ekituufu akomewo banamalayo bbiri olw'embeera gy'alimu kuba tali bulungi tweyanziza okay tujja kuddamu okubeera nga kale tweyanzegesebo nga tulako okusa soka obikole nange embwatu ekagira wendi tujja kugeza kubanga tunoonyereza kabe kasinge tujja kubeera nga tudda wano olw'eggulu oba ekiro nga tebamanyi kuba bayinza oba nga bamukwese otunaavira gye tuviiridde tujja kugezaako okuba nga tudda wano obudde bw'ekiro saa nga 2 tukonkonewo tumanye ekituufu sente bazibbye oba tebazibba SB4 Media Tuggussa Enssonga ekibanga kituufu sente bazibbye sista affe Sumiini osobola okutegeera muganda wo naye nga nyongera okujjukiza nti gwe wenna wenna onateresa muganda wo oba taata wo oba maama wo oba mukwano gwo soka otunuulire embeera gye bamulegamu Uganda katiraba mukyalo ono waasula gwe babbyeko sente embeera yombi ayinza okubanga mukazi wattu anoonya ekyokwera nga tekiraba osuubira asobola okufiira mu njala ng'alina akasenteko kewamuteresa okumuseevingira kirowoozeeko wano waasula ng'ekyokwera kimubuze ali mu lockdown takola emirimu gyesiba olowooza asobola okufiira mu njala alowooza asobola okufiira mu nnyumba enjala ng'alina akasente kamuteresa okumuseevingira gwe omuzimbire kirowoozeeko SB4 Media Tuggussa Enssonga SB4 Media Tuggussa Enssonga